Kadi eno ne tugiteekamu features zonna zolaba security features. Kati era okuzaayo kali kegaye nti waveeyo omubaka yenna wano eyali akoze ebintu yali akoledde Buganda ne Uganda okunnenkana kubanga kadi eno naguno ogujwa wenjogerera yalemma abantu b'oku Nasa Road okugijingirira ne woba ofiirawo eno kadi tusobola national ID so gano magezi ga mwana wawali enkuke omuganda kirungi lezi netambula wonna waveeyo omuntu yenna agambe nti kadi eyo endagamuntu no nze nagidesigninga buli kintu kyonna ekiri kuno omuntu omulala atalina mutima gwa Uganda oba atalina bwagazi bwa Buganda n'ensi ye yali badde agamba nti ng'afunayo baka consultancy firm awo somewhere ng'akaga nti designingira nze nkuwe ssente naye nze nasalawo ekintu kino nenkikola nzekka ne munnange Godfrey Sseruwagi naye azaalibwa awo Matanga awo Mpugwe so kati ndowooza era nnyinza n'okuwunzika nga ngamba nti abagamba nti nno nti nina obuzibu n'emmengo abo bali ku byabwe ne bwe nagenda nga twakamaliriza wano nga biganye akalunga kaganye president nampeereza Canada nga ambassador wa Uganda mu Canada ne Bahamas zinewuma omutwe mukutegeka mbange eryo twali tusonda ssente etafaali njogera Katikkiro yajjayo gwe omwaniriza ekintu kyaffe ne kibeera bulungi nnyo Katikkiro najja ne tumukyaza bulungi nnyo era ffe twasinga n'ab'omu America ffe Canada group yaffe ey'omu Canada yeyasinga okusonda ssente ez'ettafaali so kati oyo agamba nti nno nina obuzibu n'emmengo byasooke ateeke ku mmeeza biki byakoledde Obwakabaka bwa Buganda versus ensanvu nga bwe tugambye obuzibu bwali bwa gavumenti sinze ng'omuntu so Ssaabasajja ne pulezidenti bwe baamala okukkaanya kati ffenna tuli ntende abaagala okugenda nga basokonkola ebitaliyo nze ndowooza nti kati mukadde kano bamala biseera tweyanziza nnyo tweyanze